Oli ku 103.7 Radio 4 ensensozi na 10.7 Radio 7 iraka lyabejikuru bomukama kabaliganze Adam Kungu nonyengano. Amanyiddwa nnyo okubeera member w'ekibiina kya National Unity Platform. Simanyi bingi Eastern Revolutionary Platform. Eastern Revolutionary Platform kyekisinde. Achali member wa NUP. I don't know. Tugenda kuba tuwayamu ine nteekateeka gy'alina aga nti bwe mubanga bannayuganda abazze balonda opposition ebbanga lyonna mulemeddwa okufuna obukulembeze obujja nti ffe twagala kukyusa kujja ku mwami Museveni teka omulala emyaka gino gyonna nga kigaanye agamba yayina solution ki kababuuzeeko tukole ensimbi tujje tunnyonnyole sebo tukwandiza sebo bwana Kungu ndi musanyufu nate okuddamu okumpa omwaganya okubaako nange ebirowoozo by'enjawulo byensuulayo eri eggwanga yaffe Uganda. Nze General Bigirwa Moses nga ndi mukulembeze ow'ekisinde eky'ebyobufuzi ekipya kye tuyita Eastern Revolutionary Platform. Mpangalira Busoga era amakanda gaakyo agasinga gakisimbye Busoga deni kisinziraawo kyolekere ebitundu ebirala ebya Eastern nga Bukedi, Erikon, Teso, Sebei n'ebitundu ebirala. Njagala okwebaza management ya radio eno mbeerako nga mpuliriza abantu ab'enjawulo. Muganda wange Mukasambidde atera okubeera wano buli lwakuna. Omusajja wange oyo twalwana naye entalo nyingi y'omu ku ba political mentor bange. Yanjigiriza ebintu bingi okwambala kulembeza ayogera atya kulembeze yeeyisa atya kwegamba ekintu kyonna ekikwata ku mukulembeze omukulu oyo yakinjigiriza kyova olaba era ndi wanjawulo muko mu kisaayi ky'ebyobufuzi n'olwensonga eyo weebalesebo okumuwanga mwaganya ogwo naye n'abaako ekigambo kyasuulayo. Njagala okwebaza abantu b'omu Eastern Uganda mwenna abareceivings emessage yaffe ya ERP n'omutima ogutaliimu nkwe nge n'obutaagaliza. Tulina programs nyingi era moderator bw'onooba otuwadde omwaganya naddala document eyo gye nkuwadde nja gikunnyonnyola biki ebigirimu nawe we tutuuse nayo era tulowooza nti document eyo weebeera adopted ne bannaffe bonna ba actors mu kisaawe tewali kuwannanya kwonna enkyukakyuka tujja girabako nga tukyali balamu. To begin with, okyali member wa National Unity Platform? Nze okuva na forming Eastern Revolutionary Platform nafuna communication eri informal nga si China deal yonna ne National Unity Platform. Waliwo muna Uganda awagira NUP ampagira ng'omuntu anyumira byenkola era yalumwa nnyo ng'awulidde nti nkoze ekisinde kino naye nga tamanyi background yakyo. Yangamba nti ayina obusobozi obwogera ne principal ne executive ye tulikonsayiringe mata eno waba waliwo mata yonna eyarayizinga. Nangamba mpa chance ne mugamba muganda wange genda kunziza emabega okunziza mu debate z'abasajja abo. Badde saagala kunziza mabega kubanga ntambudde. Nangamba Bigirwa nyamba ompe chance. Wamanyi nnyo mu America eyo. Naakubira chairman Nyanzi, naakubira Lubongoya. I think ne principal ya mufuna. Ne ba communicating eri ne bamugamba nti oyo oluggi twalugalawo. Yes. Oluggi twalukola ki? Twalugalawo. So I can authoritatively report to you or inform you that I have no business with the National Unity Platform. You no longer have no business absolutely with NUP? Yes. Meaning, tochali member wa NUP? Siri member, kati we deal to kolanga ba partner if we are transact any business
political business tukola nga bapatana kyovola bana bwenabadde nina kyencommunicating nakiwandiise so yes Lubongo ya SG mukwano gwange nja munoonya yes then so SG David Lewis Lubongo ya chairman Nyansaba Kunzi ogambye baddamu omwami nti olujjiro balugala balugala so they were not interested more reconciliation bakuta actually nange kenyini nali mwegayiri ne mugamba nti totawanya basajja abo kuba yengeri jali mu America abatamanyi biri ku ground tamanyi conduct y'abantu abalaba bulayi ku social media tamanyi birala bikolebwa wano ku ground so ne mugamba ekyogereko yogera nabo but sikutumye kitwale nga gwe omuntu alumirirwa ekintu ekyalisigadde nga kiri wamu so good enough nabo ne bamugamba nti enzigi twazikola ki twazigalawo because twali tusimbye okuwulira nga bakususpendinze mu busogo kuva mu blazer w'ekibiina n'entalo ezaali tewaliwo fujjo litankolebwako pitirivu nnyo ebimu ku byebanvunaananga ate nabo babirimu kati ate ebyabwe ate bibi nnyo n'okusinga ebyange okiwulidde so sina a business with NUP nga member kati nasajja kula ndi president wa Eastern Revolutionary Platform era progressinga bulungi okay tugenda sagala kukuza mabega njagala tugende tukooti okujja ne Eastern Revolutionary Platform ERP chichi ERP is a political pressure group jetuli mu kuzimba ekule oba oliawo esobola okuvaamu ekintu ekirala ekiri fomo ekisobola okuwa bana Eastern essuubi one of the objectives ez'ekisinde ekyo one kuwa Eastern region political identity nti bw'oyogera ku Western Uganda buli muntu political amanya nti that is NRM bw'oyogera ku Lango sub-region political amanya nti oyingire territory ya UPC oba oyagala oba toyagala bw'oyogera ku territory nga Central region oli amanya nti oyingidde NUP okay yawukaalawo bulungi bw'osala Nile n'oyingira Eastern Uganda tuli awo bwe tutyo we are followers buli ekikutte Kampala ffe kyetugoberera eri newankubadde nga waliyo ku bakulembeze abajja e Kampala ne baclaiming ekibiina ng'ekyFDC abali mu Far East but era sub-region nga Busoga esigala eri open ate nga ye eri kumpi nnyo ne Central region so esigala eri open nga teina political brand teina political identity so one of the objectives lwaki twakigulawo is for Easterners okufuna political identity nabo nga bamanyiddwa nti bwe bati that is point number 1 point number 2 nti twali twagala okukomya kye twayita the use and drop syndrome ebadde ekolebwa bana byabufuzi ab'e Kampala across political divide ku bantu b'omu Eastern yokka yevaamu abantu be bapiikingayo ne babaleeta e Kampala ne baservinga certain purposes olumala okugwa bo okulaba nti baweddemu supu ne bakasuka yes tulina cases nyingi nnyo okuva ku kirunda kiva ejjinja yafa ne General Museveni n'agaana ogenda omuziika yagenda after 3 years tulina abantu nga Grawoli yafa nga tasoona kusala birevu but he played his part tulina cases mpitirivu nnyo okuva ne mu history kakati ne tugamba no faba generation yeno enkola yokka gye tugenda okuyamba Eastern Uganda efune respect mu Uganda eyawamu ebenga etiibwa kwe kuteekayo political formation naffe tuveeyo nga twogeranga nga unit twogeranga group twogeranga block yes ekitole ku lwa Uganda eyawamu ne tugamba no katugulewo political platform eno then ensonga ey'okusatu era nga twali twagala okusitula Eastern Uganda ebenga efuna obusobola okunegotiatinga ne regions endala politically mu kugabana Uganda because naffe tuli ba shareholders
abayitirivu ennyo. Abantu bakutunulire nga ali mu kusosola bw'okulembeza ennyo Eastern Uganda. Don't you risk being misinterpreted? No, it is a strategy. Kati ate strategy ffe gye tuleeta teyinza kubanga ekolera naddala abali mu gavumenti. Kubanga strategy eyaffe eba erina kubanga eba damaginga kuba nafuya badde bali tupanuwe. Kakati tekiyinza kuba soundingira bulungi. Ntulira ku believability and support okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. No, kati is it only focusing ku Eastern Uganda? It is focusing on Eastern Uganda. Why? Because we have been marginalized for a long time. Yes. So tuligezaako okwesitula. Kati buli ba politician aba emerging in Kampala babadde batekinga Eastern as an advantage nga bapikinga y'abantu be baagala ne baservinga purposes ez'enjawulo olumala okuservinga ne bikomaawo without taking into recognition Eastern as a region. Tuli bubi nnyo buli mu nsonga gy'oyogerako ey'obulamu obwa bulijjo. Tuli bubi nnyo. Kyova olaba ne statistics ez'obwavu era zeetololera mu Eastern. Teso we batekulembedde Busoga yeekulembera. Karamoja we basi yeekulembedde Sebeyi yeekulembera. Ziri awo wokka mu regions endala wonna zaavayo. And then ekirala kye twatunuulira ennyo kye tulowooza nti era kyankizo nti in terms of development tewaliwo region mu Uganda ekulaakulanye nga teri based on political influence. But one would also argue Mambijirwa Busoga ezzeebera n'abakulembeze mu government eno ab'amaanyi. For example mwayinako vice president, muyina kati minister of presidency, tubayina nakati mubalina bayitirivu, muyina mukyala Lumumba yali Ssabawansi w'ekibiina ky'obukulembeze. You have had all this. Kakati enjawulo eriwo mu ekyo. Eastern ne Busoga okutwaliza wamu ebadde nga mu government naye nga terina government. Ebyo bye bibiri bya njawulo. Okubeera mu government yoli n'okubeera ne government. Eastern Uganda tetubeerangako na government. Mubadde mu government. Naye nga abantu zekinomu bajja ne baservinga mu government eziba ziriwo. Era Eastern Uganda ye region yokka ebadde ewuliriranga ku radio kati nga bwolaba radio yaffe mwina vice president Mulamba nga Eastern region. Kakati Eastern Uganda ye region yokka nga wabeerawo any power transfer in any form like a military coup whatever nga bw'omanyi story waffe. Bana Eastern naddala Abasoga badde bawuliriranga ku radio. Tikati Muteesa bamuwambye Obote akikoze eki akikwatidde ddala without their participation. Nti Obote kati bamugjeeko Amini yakoze eki yakikutte without their participation. In fact Busoga yokka Busoga tesuulangako gavumenti ate tereetangako gavumenti. Tereetangako. Kati ate ebintu ebyo bitulumya nnyo mutofu aba generation eno. Tuteekwa kubanga tuparticipatinzeko mu kusuula gavumenti ne tuleeta. Owulidde enaatutegeera enaatuwulira. So ebyo ebintu ebyo woba tobibeeranga muko nga tosuulangako gavumenti toleetangako nga obeera mu gavumenti tobeerangako na gavumenti oba okyali bubi nnyo bwe bw'obwavu bw'owulira obutava Busoga ye embeera embi gy'owulira etava mu Eastern Uganda. So ERP Eastern Revolutionary Platform eimaginga kwansaringa gaps ezo ezize zibeerawo for almost 70 years. So abantu baffe tulowooza nti wetunaaba twesitudde politically we can even get a chance of presenting a presidential candidate ne tunegotiatinga ne regions endala naffe ne tuva mu mbeera ne twejjako ekikwa eky'obutafugako. Kibi nnyo kiringa kubeera mu ttiimu bwana kungu ng'okuba 8 oba 10 oba 9 naye nga toteebangayo ku ggoolo. Kibi nnyo. Olina okusaza ku layini nawe n'okugendako mu corner flag ng'okola ki ng'ojaganya. So tulowooza nti regions endala tugenda kuteesa nazo ku Uganda enaddako. Eastern Uganda ebadde nga terina bargaining power
buli mu nsonga zonna because tewabaddengawo group mwejjira teriiwo bw'ogenda mu Western Uganda nze nsomera ku KU ate okimanyi bulungi nnyo tubaddeyo nga tutambuza naye ojja okola research ku KU awo bwana kungu nti abaana bonna abawala n'abalenzi ekisooka university eyo kuba student 185 bava mu Western Uganda ojja okikoleko research naye ekyo bw'okimala ojja ogende nabo mu political debate musobola okwajuinga ebintu byonna ne mubimalayo naye bwe mutuuka ku Museveni aveeko they disagree with you ne waba muwala ng'obadde omukwanye nga n'okukkiriza abatakyakiriza kasita omutuusa ku ekyo ke kabiriti kaabwe ate era bakulaga nti after Museveni it is muhoozi era bakikugambirawo direct. Me have been there for 4 years. I know what I'm talking about. So mweyembera ne tugamba tutya nti if Western Uganda has that brand jeta kubaganyako birowoozo Central Region nayo ya mutawana ku Nuupu nabo bafiirawo era oli akuba esimu n'agamba nga tanabana kwogera linnya lye naga Kyagulanyi president wange NUP kye kibiina kyange ng'abirayira. Okay? What is the brand of Eastern? Brand ya mweriche. From Uganda tujja tutya. Okay. Yes. Well, so those are some of the objectives. Good. Lwaki tuyimiridde. Well, njagala letron tujja kuba tugenda mukumulako but wavuddeyo n'ekiwandiiko. Yes, sema wandiiko. Kyotaddeko okirina omutwe wano ga nti proposal for opposition parties conference on strategies to unseat the NRM out of power. Yeah. Ekiteeso. Yes. Ekyanjula enkola abavuganya gye bagenda okuyitamu oba gye balina okuyitamu okujja okusiguukulula gavumenti y'enaremu mu buyinza ebbanga lyonna mwambijjira olimaze eryobulamu bwo olimaze olwana kusiguukula mwami Museveni ne gavumenti ya NRM mu bukulembeze. You have been really active ku layini eyo. Yes. You've never succeeded. What new thing are you coming up with? Yes. Ekisooka sagala ogambe nti I've never succeeded. Gwe never know. Temu succeedinze kukyusa bukulembeze. General Museveni yatandika okulwana, yatandika okwegwanyiza obukulu mu 1968. Actually 1966. Yakikwata 86 after 20 years. Nenga ate abadde mu struggle ya masasi. Si ya munino. So struggle teba ya lunaku lumu. But ekyokubiri siberangako leader. I have been led all my time. Kenzije ntandike okubeera leader. Era nze mbadde nkolanga implementation ez'abakama bange zaba basazeewo. Ezikola nezitakola. Kati onvunaana kitono kiringa omusirikale gwe ba order nti we kwenda opiga awo. Talina kyakola bamuwadde order. Kati nange olw'okubanga mbadde nga nkulemberwa nga nteekwa okukola bakama bange bye bakoze byo bye balabye nti binaakola. But now I am in the position of providing leadership. That's why twadraftinze document eyo ne tugiservinga era njagala okutegeeza nti twaservinga. Kyekiri mu document eno? Mu document mulimu ekisooka tuwa ebyafaayo bya Uganda nga webize bitambula sub-regions ezaakola Uganda. Kati twagenda ozeetolola bwe tuti nga buli sub-region erina political giant naye nga political giant oyo yaddukayo n'ajja amakala n'agasimba e Kampala. Okay? Kakati n'aleka abantu beeri nga tebalina bubaka bulala okujjako obwa NRM. We be a little specific and clear. Yes. Njagala regions zoyogerako ne boyita ba political giant abadduka eri ne bajja. Yes. For example fe tugamba nti Alliance for National Transformation singo ogenze kitundu ku kino abatugoberera abatalina kiwandiika ekyo n'osobola okubanga bakufuna bulungi. Yes. Lwakubanze mbadde njikuwadde kubanze njiina nja kusigala nayo. Yes, mu mutwe. Kati for example General Mugisha Muntu it comes from Ankole. NRM efunziza Ankole ebbanga lyonna tetulina muntu agizoganyaawo. Ffe tulowooza nti General Mugisha Muntu okuteeka ofiisi y'entinda teyina makulu. Shifitinga ogende ogiteeke Mbarara City.
Mbarara City otandika okuzoganya Greater Ankole yonna tugiremu ababaka 20 Mugisha muntu singa ashifitinga n'ava e Kampala n'agenda Mbarara City aleeta ababaka 20 ku tiketi y'ekibiina kye. I am telling you because ekisoko olulimi alumanyi mwana wa ku kyalo is a general asobola obisana ne Museveni ku minzaani yemu bamumanyi nti azitowa. Okay, kakati oyo tumusaba tuleete ababaka 2 from Ankole. Kakati Dr. Besigye alina okukkiriza nti yaluzinga FDC bagimutwalako mu ngeri yonna gyesagala gendamu. Ffe tulowooza nti Dr. Besigye Jaka Sabiti basobola okumaninga Kigezi sub-region ne baginyweza bwe bati ku kapasite ya Besigye gyemanyi ababaka b'omu Kigezi bonna asobola okubawangula almost 28 to 30 from that sub-region. Fera tulowooza nti Oweekitiibwa Kabuleta Joseph asobola alina office nene nnyo e Bugoloobi asasula office $2,000 jezo $7.5 buli mwezi naye mu wiiki afunayo omugenyi omu oba 2. That is a wastage of resources. Dira resources ezo ozikube Hoima City and already etuuka ne Bunyoro ndi mukogerera watuufu. Kabuleta nga yakubiye office ye mu Hoima City n'atandika okutaga okola awo emirimu nga bunda bwenkola Busoga oba Masindi kati n'atandika okwaga awo nawona n'ayingirawo Kiryandongo Masindi Kagadi obu district bwa Bunyoro bwonna. Kabuleta asobola okuleeta ababaka 20 mu parliament ku tiketi ya need. Kubanga nze Bigirwa Moses sina makulu kugenda Hoima kati mbongende mbanyonyole bampa akalulu kwate bakutegeera mva buyende wadenga ndi muzukulu wawa uwe Bunyoro naye amakanda gali buyende bajjajja bali buyende. So ffe tulowooza Kapsi Fungaro Kasiyano Wadri basobola okwata West Nile ne batuletea ababaka 20 against Moses Ali agenda mu myaka 10 abatya nga kyakulatiddeyo sub-region tekisoboka tusobola omwapurutingayo. Ffe tulowooza Honorable Gilbert Olanya Honorable Donga Oto n'abalala basobola okukwata Acholi sub-region era ne batuleetewa ababaka. Era tulowooza nti Honorable Jimmy Akena ye yamala dde okwewalango UPC yamala okwewalango era nze nzikanya naye. In fact concept eno kumpi ye nanyini waayo kuba yagiteeka dda mu practice fare tugirese bulesi mu mawulire. Okay, tugirese mu fiore era nafu twagala implementinga. Lango sub-region is well commanded by Honorable Jimmy Akena. Tulowooza nti asobola n'okuextendinga n'ayingira Karamoja because olulimi terukyuka nnyo ate bemanyi. Okay, so between the two sub-regions Karamoja and Lango ababaka 3 bavaawo ku tiketi ya UPC si ya ERP ya UPC. Okay. Kakati ne tuvaawo ne tuyingira Teso ne Kapuchorwa that is Sebei sub-region. Ezo sub-region ebbiri zisobola okubeera mandi by Patrick Amuri Atyobo. Mwana wa kukyalo Olutesa alumanyi abaddeyo ebizibu byabwe abimanyi awo asobola otugirawo ababaka 2. In fact being nti ye FDC leader now ne secretary general Honorable Nandala asobola okumaninga Erigoni Mwava era walaba olukiiko lwe baakubayo then agattako ne ka sub-region kaki aka Bukedi. Awo nabakola watotolinga babaka nkaaga plus. So batuleetere ku tiketi ya FDC but using their influence mu region mwe bava. Kati ne tuyingira Busoga ne bagitulekeranga ERP. We have the capacity ERP ne Jema okuleeta ababaka 35 from Busoga sub-region 35. Kakati bwe tuyingira Central Region ife tuporopozinga nti Central Region erina ababaka 27. Kyagulanyi Center mu direct command ye asobola okufuna wana ababaka 10 plus. Honorable Mpuga Mafias asobola okufuna ababaka 10 from Greater Masaka. As simple as that. Kyagulanyi eno proposal yaffe emujja kuba ababaka 5 balina mu Buganda n'ayingira 10 plus.
singa tuba tutudde wansi ne tukkaanya nebeera public ne tukola public communication kweyo ensonga nti this is the strategy. Bijirwa Moses bado kyanyonyola. Yes, tubadde ku phase egamba nti Central Region basobola notuwangulira ababaka bonna ne wadde constituency banayongera mu mmeka wetuba tuapplyinze strategy eno tuba tulina personnel emala okwocupyinga constituency zonna ezinabazongeddwamu. So twagenze okugattagattamu ng'eno strategy etuwa ababaka abakunuukiriza 305 ku parliament ey'ebitaano. Buli munene w'opposition ali mu Kampala. Yes. Bwadda gyasibuka. Yes. N'akunga abeeyo. N'akomandinga. Buli omu n'aleeta ababaka ba parliament omuwendo gw'oyogeddeko. Yes. Musobola okufuna omuwendo gwenkana ki? 305. Opposition parties ezenjawulo era nga buli party benefits si bya patemu NRM mugireseewa anti NRM tuli mukola kusuula NRM okitegedde tuli mukola kusuula ki NRM kakati tuyinza giteeka mu kibalo kyaffe ekyo kati eba yina okwerwanako nga bwebeekoze ki bwebeerabye. So mweyo embeera ne tulowooza nti eno strategy etuyamba okuwamba parliament. Bwe tuwamba parliament nga ffe tusinzaayo ababaka kitegeeza akalulu k'obwa speaker kabaka speaker bajja kuva mu bibiina byaffe. Tuyinza ogamba nti kale NUP eyinza okuba efunye ababaka 110 katugiwe mu kiseera ete speaker ebibiina ebirala tugiwagire against NRM. Kati kibiina ki ekizeeko okufuna ababaka abaddako obungi nti RP eresa ababaka bameka 35 leta deputy speaker olabo tuwamba parliament n'okugaba n'obufu obulalala obubeera mu parliament. Kati bwe tutuuka ku eyo level kiba kitegeeza nti tutandise okukola Kenya bye yakola okutuuka ku level gy'eriko olwaleero okubeera ne president omunafu atasobola kulonda governor wa banka atasobola kulonda chief justice atasobola kulonda bitongole bingi bakulu ba bitongole bangi nnyo olw'ensonga nti Odinga yawamba parliament nga president ye Kibaki ng'Odinga yasinzaayo ababaka b'Odinga mu ODM ne bakola amateeka gonna ne bakola amendment mu constitution ne bajjamu obwannakyemalira mwami Moi bwe yali afugiddeko Kenya okumala emyaka 27. This is the process. Naye Bannayuganda tunyumira bunyumirwa okwegomba bana Kenya balina lo bekalakasiza abapoliisi bagoberera amateeka nedda ssebo bayita mu process awo tebatuukawo obutuusi awo okufuna president asobola okugamba nti I have never seen a competent IGP like this one naye nga talina nakyamukolera emateeka gigamuteekawo yes kubanga contrary kukiri mu Uganda wano obuyinza bwonna buli mu mikono gya General Yoweri Kaguta Museveni yasalawo gwalonda emisana gwalonda ekiro. Kati wano wetuli Moi we yali tuli ku Kenya eya Moi gye tuliko nga Bannayuganda. Kati Bannakenya baavaayo batya? Bannakenya baavaayo nga Raila Odinga awangudde majority MPs against Kibaki. Era ne batransforminga ne batereza ebintu byabwe era Kenya etambula nti osobola n'okufuna demonstration etalimu kutta abantu ng'owa poliisi providinze security ebintu bitambule. Naye mugenda asitule mutya owa poliisi we Kenya ati okuba omuntu essasi naye wano omuntu okufa layisi nnyo tekikola na mawulire wano nti omusikala akubye essasi tekikola na mawulire. So eno propose tutwale eyo and then two propose eno era esobola okutuyamba mu bana abaagala oguguba Dr. Besigye style nti banayi tulwane tujjeko omusajja tosobola kulwana nga toyina command okukulwana tekubeeranga nayo. Abasajja bano bonna benjogeddeko bwe baba bazeeyo mu regions zaabwe ne tukkaanya nti tugenda tugukuma country wide nti ye lwakumeka nti lwakubiri gusobola okwaka nti Mugisha muntu naye kumaka ekipiira embalala tekyakanga yokko naye lwakomandi yo n'abantu boli kurutinze wetuba tugambye nti ekipira kigenda kwaka kyakeko n'embalala wansi wa komandi ya General muntu
kyakeke ebunyolo wansi wa komandi ya kabuleta kyake ekigezi Dr. Besigye nga tavuddeeyo teyetaaga kujja kasangati olinawo Kyagulanyi olinawo nku nyingi muwadda okyetaaga okujjaawo nasobola okukola kyewalikoze bino ndaba ku stamps okoze ebibiina by'obufuzi bingi simanyi zitegeeza ki estamps zino twasavinga bino bibiina bya bufuzi so ekiwandiiko kino olwamaliriza n'okitwala eri ebibiina by'obufuzi ne tusavinga Uganda People's Congress einako stamp yino PPPP nayo ina omubaka mu parliament einako stamp Jema ya receivinga need ya kabuleta ya receivinga DP ya receivinga FDC na Jana Nkumbi ya receivinga Commissioner Honorable Mpuga kulwebendo bendo lya Masaka ya receivinga NUP ya gano ku receivinga ninga wabatukirira ibuterevu Secretary General yagena n'abasavinga instead of okurecevinga batunulemu ku birowoozo bino bali bagala na kuyuza mu document yeno document ejudde yatutwalira obudde okugizimba because bino ebintu si bya lunaku lumu era ne tulowooza ndi katugintroducing eri ba actors bannaffe abalala bwe tuli ku mulimu ogw'okuleeta enkyukakyuka mu Uganda abakulu bali bagala kuyuza mu document eno era Secretary General wange owekitiibwa Adepo Francis bamuyisa bubi nnyo ku kitebe kya NUP ne bamugamba afulume ne gate bote baagala nkyukakyuka kakati eno document egenda kuwemukiriza abantu bangi kubanga tugenda kumanya gwokolerani otayagala kuwulizigana na banno kubanga bwana kungu nze ku experience gye nayo ey'ebyobufuzi emboozi zo tugamba nti bw'ogenda kujja weesimbewo kuba president owangule mwayo Museveni eyo debate sikigendamu nfu nfu teri wano tekola kasitolo abanga mwayo Museveni agenda kwapiaringa ku ballot manya nti ekyo ekisanja ekirala akikoze ki akifunye sikumala mbanyi banno emirundi 6 omuntu atayiga mu mirundi 6 oba otegeera nze sinywa mwenge sinywa njaga sina kitamiza kyenkozesa mbeera soba 24/7 nyinza okubanga mbonerezeddwa emirundi 6 neŋŋamba nti siyiganga tekisoboka General Museveni yabba tumugezezaako mu buyeekera n'akitukubiramu ne tumugezaako mu bululu emirundi 6 n'akitukubiramu ne tumugezaako mu kwekalakaasa okwenjawulo era n'akitukubiramu nze yakansiba emirundi 44 nze nzekka actually nzaddira Dr. Besigye okusiba emirundi ebingi mu Uganda 44 times Besigye akunuukiriza 10 okiwulidde ebyo byonna byonna bitukubiddemu kakati era ng'okyagenda mu ebyo iyo obadde okimanyi nti Dr. Besigye okwesimbawo kwasembayo 2016 yafuna obululu miliyoni 3.5 ne tumujja mu formation ne tuleeta Kyagulanyi Sentamu najja ne vibe y'abavubuka najja ne vibe y'abayaaye abaali marginalized mu community za ghetto Nastra Central Region esinga okubeera strategic mu byobufuzi bya Uganda ne vibe ye yonna yonna ey'obuyimbi biki ne support gye walaba yafuna bamuwa 3.6 bayongerako just 10,000 naye omanyi kyekitegeeza ekyo kitegeeza nti obululu buli mu kompyuta awe bamuwa sibo yafuna bwe bamuwa kati babala bubazi nti under the circumstances kale katwongereko bweri kati ayinza okwesimbawo ne ku luno ne bamuwa 3.7 oba 3.65 3.5 kati tuwete tuli mu business ife abaagala Museveni okugenda okiwulidde so kwesimba ku Museveni oba omala biseera boba ng'oyagala bukulembeze it's a waste of time oyiba bya bululu but era proposal ya feno era proposal ya feno ina solution ku ekyo nti bwe tumala okukkaanya nti tugabanye zi region okusinziira ku maanyi gaffe nga gye tuva individual nemufuna over 300 MPs kakati tusobola okugamba bwe tubanga tukyali mu presidential system gye tubaddemu era mu conference yemu gye tuteeserezaamu bino tuyinza okugamba nti ani atusingako enkizo
mu kuzoganya ku national ani asobola otuwa national outlook nti ye mwami gundi waba ye Kyagulanyi Ssentamu nga tumugamba yes kunga Buganda ku parliamentary level tewaliwo kibiina kigenda kuleeta but era tambula n'eggwanga lyonna nga presidential candidate. Okay, ewaffe ojja kutuukangayo kwongereza maanyi ku bye tukoze wadde nga tuli ku bibiina birala kwongereza maanyi ku bye tukoze tusobole okukola tusobole okuleeta ababaka be twagala. Ebyo byonna bisobola okwogerwako mu conference eno. Byonna byonna twabitunulamu n'olwensonga eyo tekitegeeza nti candidate General Museveni tetugenda musimbako muntu tujja musimbako but nga tumaze okudibetinga thoroughly. Kakati abantu bagenda okuwemukira kwe kugaana okuwuliziganya nga bana baali badde bagala okujuza mu bana abolodde bawemuse naye tukyabawadde chance era tugenda baddizaayo tugenda kuddamu tubaservinge because bana Uganda ekyokubiri operatingira mu public resources. ENUP receiving sente za government etekwa okwogerwako. Okay, etekwa okucriticizingibwa ate etekwa okuwandiikirwa tutekwa okuwuliziganya nayo kubanga bali mu space ya byabufuzi tebali mu operatingira mu sky. Okay, so niye banaakola batya batekwa okukkiriza tuwuliziganye tewali option batekwa okukkiriza tuwuliziganye mwene embeera. Gwe bw'ogamba nti Bigirwa Moses yaani ayo atuwandiikira twamugoba gwe kyogamba Paulo Kagame bwe yava wano n'agenda e Rwanda is a small country compared to Uganda. Teyafuuka mukulu tali recognized ku international level. Yes, ayina nebyakoze naye nga capacity yagijja Uganda amanyi yagajja wano. Yes, capacity yagijja wano yaggusa olutalo lwa wano ate n'agenda n'aggusa n'olwawali. Naye olowooza Museveni akyamutwalira mu nkwawa naye musajja munne musajja mukulu munne kada oli mukulu. That is politics kungu. Mwambijiro njagala umbe ng'osummarize nga tufune ku bantu wano. So abatuwuliriza bassebo ne bannyabo yonna eyo gye muli abakulembeze ba wano mu Uganda ekisooka balina emputtu okweyagaliza kungi nnyo amafantali n'amalala mangi nnyo kyova olaba buli lwe tugezaako okubyudinga debate ya unity in diversity amaloboozi agaba gasinga obungi gaba gakugiremesa nakujawula. But this time round ife tulina solution ku nsonga eyo era twagala okutegeeza abantu bonna nti ekibiina kyonna ekyebyobufuzi ekinaagaana okutuwuliriza ffe tetugenda kukola bintu bingi nnyo. Ffe amakanda agaffe tugatadde Busoga, at least mu sub-region ey'Ebusoga tujja kutaataaganya buli mulimu gwonna gw'ebyobufuzi gw'ekibiina ekirala. Ffe tulina okukolawo ebyobufuzi mu eyo sub-region kubanga eno concept bwe tuba tujja adoptinze bulungi esobola okununula eggwanga lino. Naye olw'okweyagaliza kw'abantu baffe bayinza era okwekudumbaza ne baleeta olugezigezi wano ne wali ne beefuula abataagala kukola ki kuwuliriza olw'okubanga Bigirwa yakoze eki Bigirwa yaleese idea. Bigirwa naye musambi era mu kisaayi mwali ng'abalala bonna bwe balimu, so avunaanyizibwa okuleeta idea era naye asaana okuwulirizibwa kubanga sirinzeka kati ndi institution nina byenkola nabo abalala. So solution eriyemu enforcing mechanism gye tulina mu kintu kino nti ffe Busoga tebajja kukubayo nkuŋŋaana singa babaganye era ffe tujja kugobayo abantu. For sure nja kino nkubuulira amazima kubanga tutabeerewo na enforcing mechanism mu bintu bino tujja kubeeranga mu cycle y'emu every after 5 years banaye tuteese opposition bali mu kuteesa muba munaatera okiggusa bwe muti nga babaawo abeemagaza mwe tuteeseza bubi tetubitegedde ffe tujjanga kibiina no ffe kizibu kyaffe twagala nkyukakyuka. Okay, tetwagala muntu olw'okubanga gwe oli bulungi nga ggwe ate kakati otataaganye pulaani egenda okuyamba abantu bonna. So tetugenda kuba lukiiko lonna mu Buganda
because tulowooza nti wano waliwo tiimu esobola okukola ki okolawo webale nnyo ku 075 koba oyita Moses Bigirwa enteekateeka gy'alina ogiwulidde njagala oyogere naye kati buterevu nnyo tubeere nga tukuwulira 075 anja kusaba ofuna obuwandiiko mu Bigirwa abantu obeere nga obawulira bulungi sibanyo boolinawo okay akosi kadino wano naye ojja kuba owuliriza kale kantandike nga bwefuna amasimu kaneke ne message eziri wano. Good evening, I am Umar from Kafu. His idea is good. If they had started in 2001 they would have succeeded. Thank him. Okay. Mike Bukoma Nsimbi ku saluni Bigirwa alambuludde bulungi ensonga singa tafuna malala nga agaba naffe abali ku mulamwa taggwamu maanyi. Mike Salon Bukoma Nsimbi kungu Yujiro Julius Chambadde enamuŋoona ku Orthodox ekizibu kya opposition mu Uganda buli muntu ayagala kufuuka president balabire ku Kenya ku mulembe gwa Moi. Abawuliriza abaffe okusinza ku feedback gye tufunye kitegeeza nti abantu tutandise nabo eno era bawuliriza bulungi era mwebale okulwana okufuna ka airtime mu economy eno eya man eat man economy ne musobola okukuba amasimu wano. Basebo ne banyabo mwenna gye muli abayina ware kati ng'omwami oyo agambye nti omwami we Bugiri agambye ne tubula ne agent okay akuuma akalulu ku polling station n'emmere tebasobola kumuleeta ne ba agent betufunye ne bamaliza nga balidina ku NRM kiva ku nkola ebaddewo. Enkola ebaddewo presidential candidate kati omuntu kabuleta mugisha muntu tosobola kusavinga agent wo mmere Bugiri eri wansi because toinayo structure. But dira Busoga etwala Bugiri district jikwasa Asumani basalirwa Bigirwa Moses Salamu Musumba Paulo Mwiru bisabiri aga manjeri kiba kutiika okitegeera neba actors abalala bamaninge Busoga olabo batofune candidate mutufu olabo batofune agent mutufu olabo ba resources tezituke ku ground because tujja kuba tuli mu kitundu kyaffe nga tusobola okwemobilizinga ne tutuukiriza obuvunanyizibwa bwaffe olw'okutya okuswala eri bannaffe betusinkana nabe Kampala nga tuteesa ku kyeggwanga kyonna. Ekyo nga kiwedde omukubi w'essimu omulala akugambye nti akalulu kakyakola wano kakyalina amakulu kakati akalulu tekalina makulu akalulu kaba n'amakulu nga mulina strategy. Ekyokulabirako akalulu kano ke twakagendamu nga tugenzeeyo kufuna amanduso gye tusobola okukozesa okuleeta enkyukakyuka. Katonda n'atuyamba gavumenti yennyini Mwai Museveni n'abasirikale be bamwesigwa ne batukolera emanduso nga 18 Novemba eruuka nze naliyo nze kennyini ayogera emanduso netukolebwako abantu era ne bakola ogwabwe abakulembeze abali komandi nze ate bavuganga motoka kujja na Lufenya kulaba we basibidde Kyagulanyi Center mu president. Ekyaite kiina makulu ekikuvuze Moroko Veruwero oje na Lufenya Jinja ove Masaka oje na Lufenya Jinja mbu oze kwekubira serefi kukomera we basibidde president kiki ekyo kigatta kiku struggle era natuuka ekira nentabukira enalufenya nembagamba mwabavuye Kampala okujja no mujja kukola ki mugende mu commanding omuliro guleme kuzikira okiwulidde naye abantu bafenge gye batamanyi bya bufuzi ne strategy ne balowooza nti nali ndi mu kweyagaliza naye ng'ekintu ne bakikola ki ne bakizikisa. So akalulu kakyayina amakulu ng'oyina strategy egenda okakozesa okiwulidde era mweno strategy ffe gye tuleese tulowooza nti kagenda kubeerera ddala n'amakulu mangi nnyo kubanga obwa MP buwangulikika abantu nzibasanye bategeere kino
omuntu yenna serious candidate ku bwemupi ng'akoze campaign ng'ewangula aba alina ne capacity ekola resistance. Tewaliwo district returning officer ne DPC we ne structures zonna zonna eza security ku district zisobola kucontrollinga ba candidates for example bana nga bonna babadde bawangula n'ogamba nti obabba. Eyo security teri yesobola containinga ba candidate bana nga bawangula no bagamba nti obabba. For example district ye Kamulimu Enva singa mpangude Kamuli municipality candidate wa Gabula South n'awangula, Owabuzaya n'awangula, Owa North n'awangula, Woman MP waffe n'awangula. Gwe n'otugamba nti returning office ogenda kutubbira wali ku youth center we bagattira obululu. Force ze tuba nazo ffe ba candidate abataano. Igwe DPC tosobola kutucontaininga. Therefore baba ino tulangirira. Yes, ekyo tubadde tetukirina. Anga amaanyi gali scattered. Nze bw'ompa obuvunaanyizibwa okumaninga Busoga ngenda kufuna candidate awangula e Bugabula South. Sigenda kufuna mediocre. Ngenda kufuna candidate awangula e Buyende. Ngenda kufuna candidate awangula e Namayingo. Naye gwe bw'osinziira e Kampala ku kitebe ky'ekibiina, for example NUP, osinzidde e Kampala mbw'okole selection ya candidate ow'e Namayingo eri mu bizinga, my friend, osaga mu busaazi. Tulina capacity. Yes. So akadde kaweddeyo bassebo ne bannyabo tusaba mu buying idea eno, idea ya maanyi, idea egenda kuyamba bana Uganda, idea eno egenda kutujjako obwana kyemaliro obubadde wano okumala ebbanga eddene. Tusaba mukubiriza abakulembeze abalala bagiwulirize tutuule. Nze sikiraiminga bwa president era nze ngenda kwesimba ku bwemupi. Kamuli abadde bagamba mbu tweyagaliza nnyo nze ndi ku bwemupi bwange obwa Kamuli municipality. So abanansingako amaanyi be banaleeta empapula z'obwa president. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda abankuumire awangaale Ssaabasajja awangaale maaso mogi. Tugenda kukoma wano.